Kabaka wa Buganda finale amaze n'azuulibwa waali ogenda kubanga obifuna maaso awo. Katikkiro Charles Peter Mayiga naye ate amaze n'abyogera. Fifi da Queen bannange naye ate olutalo aluyingidde. Musuna Beni naye mulina maaso awo wamma nga ye agamba mbu ye mulogo mu balogo byonna ogenda kubanga obifuna maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi. Yagenda Dubai okwetunda naye ate asobereddwa ewaka ne mu kibira. Bambi mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell limesi wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic banono nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba obulwadde bonna ate munnange bye yuno bakubireko ku namba zaabwe z'essimu weziri awo wamma ofune obulamu obujja. Omusajja totambula nsonga za mu kisenge bulungi, omukyalo olina infection olumizibwa omugongo omutwe entunnunsi zikubira ku bannange ye njogera ekindeke kinga ennamba zaabwe weziri ate era n'akatambi ogenda kubanga ate okewulirako wamma nga babannyonnyola endwadde ze bajjanjaba. Munnange mbadde mpitaayita wengulidde ku mwana muwala ono omuto munnaye nga yeewaana era ng'asiibula bannayuganda ng'agamba nti ye agenze Dubai kwetunda. Bannange tulaba akatambi. Nze namisi Amina newaddera ogende Dubai okola omulimu gw'abamalaaya nagenda kusasula bossi wange $6 male nkole ezange nga sikakiddwa. Baba nti ensangi zino bannange ate bagadde seeti ne basinga n'oyo eyazikola. Bannange bazadde bannange tusabira abaana baffe naye ekitali ekyo abaana bagenda kulanga miwawa nga tebaliimu mulamwa bannange mu ggwanga lino. Kati rabuno omwana omutwe amaliridde okugenda Dubai okwetunda kyokka yenna ayogera akulaga nti mukalu muzibu ekintu kyagenda okukola takiina mbuzibu. Bannange tusabira ate abaana baffe bwenkongerayo Katikkiro Charles Peter Mayiga muyina maaso awo ng'ate atabukidde mwe mwenna abamubanja Kabaka abagambe nti ye yeddira mutima musajja tatiisibwa naye amaze n'atubuulira munnange ate Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu era ng'ali Namibia era munnange Obuganda alamulira ddala. Kale bibadde ebigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga era muyina maaso wano nga nammwe abakakasa abagambe manyi muddeeyo simanya ne munywa omwenge gwammwe ne mutamiira ne mudda mu kumumanyira ate nga ye musajja bugumu ikula babeera okuwo ne bakanula amaaso ne beerega ebikya ne batuuyana ne banywa omwenge ne banywa enjaga. Mundaba nnyina likyembadde nze mundaba mutya wa towabudde bintu bitali mu makulu. Ekyamazima Katikkiro omulabi olwaleero akubuulidde ebikwata Kabaka. Temubiwabudde wabula mubagenderere abo abeefuula okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe. Wali okirabyeko ekyo obwanga oyagala omuntu asiba lo abamu bw'oba onoonya eyasiba lo noonya wa mutima. Twali tuli eyo Munalubaale ennyanja n'etabuka be nali nabo ne batekema naye mbaga nze ndi wa mutima mukakkane. Ennyanja Nalubaale mumanyi obunene bwayo era bw'oba oyagala ogitegeera ogenda ku lyato lino ery'enkasi n'olaba amazzi bwe gasituka lw'otegeera amaanyi ga Katonda. Naye kale wesitiira nnyanja ti ate muloddokayo nkuwe Bw'ati ate munnange Katikkiro Charles Peter Mayiga abagambye baddiya nti ye yeddira mutima era ye tatiisibwa nti era ddeyo n'asekerera mwe mwenna abamubanja Kabaka.
agambye baddiya yeeyo byonna talina kyatya ye oli musajja mugumu wajjo kale bannange bibadde bigamba ate ebya Katikkiro Charles Peter Mayiga bwenkongerayo ne mwana mulenzi ow'enkudi oba Lily Puzzle munnamasaka munnange olunaku olwaleero ate munnaye alabiseeko bw'atyo naye nga bambi ayongedde okubajjukiza mujje bambi muwagira ate mu konsati ye eyatuumiddwa enkudi naye maama munnamasaka ennaku zino ali bulala ne Irene Ntale bannange era agali mu nkubo mbu Irene Ntale kana akayimba akapya ke yafulumizza mbu yali akaweereza Lily Puzzle kale we tuli bwenkuzaako eno ewa mukyala munene Zuwena munnange tuli eno tuli bize mu kuyiga Luzungu tuli mu kuyiga bigambo abantu abasinga oyogera ekigambo naye ate nga munnaye kitegeeza birala kati ye asazeewo atukuliremu ate asobole okutulambulira ku bigambo ebimu era nga munnange n'abantu atandise okufuna ate abamufolowinga waliwo agambye simanya kululana kitegeeza lukululana waliwo kale wamma ebigambo byo bingi weebiri nnyo nnyini ddala munnange mbw'omanyi abantu bavayo wano ne boogera ekigambo ng'amanyi kituufu kyokka ate nga bambi kifu kyajjo bwe tweyongerayo ne Suuna Ben era munnamasaka munnange ye leero baaba nga bannamasaka bangi nnyo munnange avuddeyo n'agamba nti ye abamuloga abasekerera kubanga yakyakulidde obulogo Suuna Ben oba busungu munnange bwa mukazi eyavuddeyo n'amuswaza mu mawulire bannange akatambi kalina mu maaso wano jjukya ennyumba ye yalabikidde mu mawulire nga tennaba kuggwa kati avuddeyo n'atiisatiisa abaloga abagala okugiroga egaana okuggwa abagambye nti ye muloga asooka bannange omulogo kale tuli balogo eddogo liri wali likunta bukunsi gwe va ku muntu okubanga ng'osobola omulabawo olwaleero noddamu n'omulabawo n'enkya mututye tuli basajja mmekete tuzanyirwako era nze mbayamba mangu ne bagamba abalogo baakuno nti wangi bw'obanga ojja ng'owulira ng'obudde ogenda bumalira ko totawaana bumalirako siundoga ki nze ondoga ologa omulogo zitondoga tosobola kundoga nze tosobola kundoga bakulemwa tondogondoga biki ebyo ebirogologo byammwe ebyo era okola effujjo lyo nendikunyumizanga bwe walikoze omuntu abeerawo okuva January mpaka December nga oba kyasobola okumutimba abantu ne bayingira tomusinikirako mannyo nze era buli wembanda zembagamba naye mbagamba nti nze mukole obukerege bwammwe obwo omuntu twe muzingazinga obwo simanyi mbu biki bwenetebe tajja gitula mutajjako yajjajjawo byebyo abyogedde nakamwake abyatudde nakamwake mbu ye mulogo bannange Suuna Ben munnamasaka munnange masaka nga tetuli balogo emasaka kye tulina tuba naddalu lyokka naye ate gompangudde munnange mbu tuli balogo kale wammaawo tuli mu sayidi ezo naye nga Fifi da Queen mwina mu maaso wano ate avuddeyo n'akubira abakyala omulanga nti bambe tuyimirire wamu tusobole ate okutaasa mukyalo ono Suuna Ben we yasuulidde ebintu ebwera ate nga alina olubuto kyokka ate nga alina n'omwana akatambi nkalina mu maaso wano era nze munzikirize mbasibulire wano bamikwano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Sylvia News Extra bye Fifi da Queen akuba omulanga bannange Fifi da Queen mukyala nsubuga wano naleza agala kwogera ku bintu bino nga mbimya amazzi naye byescalatinze ennyo and people have been sending me messages. This is my take on this. Bano abantu benjogerako bombi bakolere wantu we nali nkoleddeko naye omuwala nze nakolako naye era mumanyiko nnyo okusinga ku mulala. Ekyokubiri nagamba abakazi tozimba musajja nga teweezimba. That will affect you at the end of the day. Point number 2. Njagala okwebaza Nambwayo wali mukazi mugezi walengerera wala n'ogenda kukyapa. Tulinze aba land board obubbi bwabwe, tulinze police obuvuyo bwekola, tulinze abamawulire okulaba nga bakola obuvuyo because I've seen some journalists and to make matters worse bakazi bebali mukulwana. But that's not news. Abakazi batya nnyo bakazi bannaabwe nga balina kye beeyongeddeko. Wali mukazi mugezi nnyo banaye munaasonyiwa I have full one cough. Wali mukazi mugezi nnyo ne weetaaga kukyapa. Bwe weeteeka ku kyapa ekyo tewakigendako ng'omusajja tamanyi. Because you can't do it. Secondly,
Nambwayo gwe mmanyi mmwe abasajja abawakanya nti Nambwayo tasobola kuba na ttaka mulimba. Nambwayo akolera Kamoga Property Consultants owa Kamoga Property Consultants. Abamawulire abakoze ne Kamoga Property Consultants abasinga reward abawe ettaka era gwata kiwanga tolina kiwali omukoledde. Go on record mubuuze. Go on record. Akugamba kino ekyapa nkitunda ssente bwe ziti. Leetayo ssente bwe ziti nkikyuse kidde mu mannyago. Tolaba nti abantu bakola obuvuyo. Abalandisi ne bakola obuvuyo mbu ekyapa ne bakikyusa kino tebagenda kukikyusa. Omukazi alina olubuto. Alina omwana. Omukutte omusisesise olagidde bamukube omukasusa ebweru. Omulembe gw'abasajja okusuula abakazi ebweru nga mumaze okubakozesa nga mumaze okubalinnyirako amadaala gugenda kukomawa. Kugenda kukoma ddi? Kugenda kukoma ddi? Okuwasa omukazi omulala n'okwawukana n'omukazi kiri okay. Naye oli muzimbire ewalala. Muzimbire ewalala. Funa ekyapa kubanga tolina kyapa kimu. Muzimbire ewalala. N'ono asigaye wano n'abaana be okuli erinnya lye. Nambwayo tobeera musiru n'osayininga ove ku kyapa. Tokivaako. Mulabwe nabagambye tufune bakifeesi. Kati wano singa akakiiko kaffe katudde dda nga tetulise na Luke Wesigire kozi mukulu Luke Wesigire tetwagala mujjemu eno story ng'omu ku bano abaana amaze okufa kubanga oli bwakugamba mu bonnema mu mateeka nja kutwala mu kirala. Wana amateeka gaffe ag'abakifeesi we gabadde gakolera. Nabagamba tukole akakiiko ak'abakazi bantu mmwe mwalema muli mu bya kisiru. Wana akakiiko kaffe we kabadde kakolera ekyapa weekiri gwe bakigulako Kamoga ayogera nti amannya ye yaguza abantu babiri teyaguza muntu omu. Nti yaguza ettaka waba bagamba nti nze naguza babiri Nambwayo ne Suuna. Then Nambwayo alina right. Suuna bw'aba ogamba nti oyagala kukompensatinga Nambwayo ne Nambwayo ali ready okukompensatinga oveeko ogende. Lwaki oyagala ye yabaavaako? Akwata abaana adde mu muzigo addeyo ku ground zero nga n'abaana babo. Leka naye akukompensatinge tuli ready omusonderako akukompensatinga oveeko. Gwoddira otya abakozi olaba nti already obalumya wasooka n'omulumya mu by'omukwano n'oddira mukozi munne gw'oyagala n'omusuulawo n'alumwa ng'omuntu. Ate ne ku nnyumba ku kyapa kwalina okugumira n'abaana nagwo oyagala musuula bbali. That is the height of it. Nga bw'oyagala omukompensatinga leka naye akukompensatinge oveeko. Ogenda ozaala otandike n'oli omukyala naye atobeko era naye bw'anaamala obbizimba omusuulewo ofune omulala. Gamba abantu muve ku basajja b'e Masaka temumpuliriza. Okitegeera. Let Nambwayo compensate you. Tugenda yisa akabbo. Ako nze ngenda okukakulira. Bakyala bannange mulaba nti twetaaga bakifeesi. Essaawa wano mukitege twetaaga bakifeesi. Ono alumya ono talina maama talina taata Nambwayo. Kati abaana be yali badde babe bali badde banne omwami sakyali mukwano gwe n'ekirala Nambwayo lwaki oyita Suuna Beni bbaawo temufumbiriganwangako omusajja gwe muteewasangako otuuka otya ku point ekola nga mugatta ssente ennyingi baako byeweerekera mpaka atlesi ng'ogamba waaye mpasiddwa kati wano ngumye ekijja kijje abaana bali begabana bali bifunamu. Nabagamba tukole kifeesi kino ngenda kiddamu. Singa kati kifeesi waffe twamutumye dde Masaka ewa Suuna dda nga buli obakaabya Nambwayo nga naffe tunyiga mu nnyina. Nze sikyalina kisa maama ne taata namuziika. Nabagambye tufune bakifeesi mwe bantu mwe mulowooza nsaaga. Eggwanga Uganda terikyalina bwenkanya mazima eri bantu bamu. Okitegeera. Omulala wabanga alina amaanyi ge gyayagala ogajja ffe bakifeesi batukolere kuba tulina amaanyi wala tugenda gajja. Twetaaga bakifeesi bakyala bannange. Twetaaga bakifeesi nga kati akakiiko katudde dda nga nze omulamuzi nagusaze dda nti mugende ono eba musuula mu nju n'eya maama mugiyowe. I don't care. Wange namuziika I don't care. I don't fucking care. Nze wenna abanga nze mulamuzi w'akakiiko ako. Mwe you people. Tugenda kutereeza abasajja mu line. Tugenda kutereeza abantu b'amasomero mu line. Tugenda kutereeza abantu mu line. Ng'amateeka tugeetwalira mu ngalo. Luke Wesigire.
mukululu kuwesigire. If you don't get involved in this matter, ng'obudde bukyali. Bw'atyo mukazi w'omugenzi munnamawulire munnaffe baali bamusuula ebweru bamuvuvuba era twamala kuyimirira tugamba enough is enough. Enough is enough. Omukazi ali lubuto era naye baali bamutwalaganya ng'ono be bamukola. Ng'ono be bamukola. Bino ebintu bya poliisi okuvaayo ng'obudde buyise. Mubikomye. Mubikomye. Muvaayo omuntu afudde. Ekintu kyonna singa kituuka ku oyo omwana ffe tugenda kumanyaamu sse naffe bakifeesi kyaffe bagenda kukola. Bakyala mwewandiise tukole ekibiina ky'abakifeesi. Nze mbabuulira. Abafida mukola ddi? Abafida mukola ddi? Because the fact nti ono omwana ali ku kyapa, that is enough. Relationship okugwawo ekyo kiri okay kubanga bya bulijjo abantu baawukana. Bya bulijjo abantu baawukana. Naye okukwata omukazi azadde omwana ali lubuto bulala omukwata omukasuke wabweru omujje ku kyapa kwali gw'ogamba omukompensatinga leka yakukompensating bw'oba tokkiriza ye kukompensating lwaki oyagala yakkiriza omukompensating? If not ennyumba gyesonyiwa abaana bo we bagenda okkulira genda zimba amaka amalala oli musajja like you say kwata oli omukyalo omulala muzimbire n'abaana be naye bagenda ozaala. Bw'oba oyagala bakazi bangi buli mukazi muzimbire, buli mukazi muzimbire. Naye mulekeraawo okulinnyirira abakazi, mulekeraawo okulumya abakazi. Because singa ogamba nti abikola lwa bbuba singa yatandika dde okulinnyirira kuba temwakaawukana. Singa yatandika dde okulinnyirira naye takulinnyiridde akulesi weyagale n'oli kati lwaki obeera omukasuka ebweru okuyingizaamu omukazi omulala golaba kisoboka? Golaba kinyuma? Tekinyuma. Tekinyuma. Abasajja b'e Masaka mulekera okende okujooga abakazi n'abasajja abava mu areas endala mulekera okujooga abakazi. Ng'olaba nti omukazi ono takusaana tokola naye, tokkiriza kukola bintu byo ng'abiyingiramu. Okitegeera. Era omugaye munnange nze tozaala. N'abasajja musobola okweziyiza okuzaala. Weeziyiza okuzaala buli wobeera ng'ogenda okwebaka naye. Mukomye ejjoogo. Muba bakyala mutegere ntwetaaga akakiiko k'abakifeesi. Wamma yenna atubulookinga ku bakifeesi yangu otubuulire. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afuna accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kalaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaami okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias